Lero nkusiimye nnyo okuba ng'okyatambula naffe mu Munnyo Live abali ku mikutu mugattabantu mwebali nnyo mwebalire ddala. Ekitundu kino ekyokubiri katukitandike n'emboozi gye nakubuliddeko nga tugenda kuwummulamu ey'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'ati avuddeyo n'alabula bannayuganda abaagala okutyoboola eddembe ly'abalala so nga ate mbu nga bakozesa eddembe lyabwe agamba nti abo bakikomye mbagirawo. Ku mukolo guno era agenze mu maaso n'okutongoza eddwaliro lyategeezezza ng'amawanga ag'enjawulo bwe gaba n'amalwaliro bwe gatyo okuyambako okutereeza obulamu bwa bannamagye ssaako n'abantu ba bulijjo okutwaliza awamu. Omukulembeze w'eggwanga era omuduumizi w'eggye ow'oku ntikko Yoweri Kaguta Museveni alabudde bannayuganda bonna obuteetantala kutyoboola ddembe ly'abalala nga beeyambisa eryabwe. And if it can be done constitutionally, you enjoy your rights, but also respect the rights of others. No problem. So everything is very clearly written in the Constitution. Bw'abadde ayogerera ku mukolo ogw'okujaguza emyaka 4 ejjejje ly'eggwanga tarehe 6 Embuya, Museveni ayongedde okukikkaatiriza nti ekibiina kya NRM kyawangulira waggulu ddala mu kulonda okuwedde nga tewali ayinza kuteekawo mbeera yakuwakana nga tayise mu mateeka. Now, the recent elections we had, as you saw, NRM won massively, but this did not stop the massive win of the NRM, as you saw, in much of the country. For me, I estimated the support of the NRM to be about 80%, the actual support. Ono asoose okutongoza omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'amagye atangaazizza nti ensi nnyingi zirina amalwaliro ag'ekikanga kino mu kutumbula embeera z'abajaasi ne bannansi okutwaliza awamu. I think if I'm not wrong, when President Trump got himself corona, because he was looking for it most of the time, when he finally got corona, I think he was taken to Walter Reed Military Hospital. Is that not so? Yeah. They didn't take him to all the other hospitals. They took him to this, I think it is called Walter Reed Military Hospital. So that shows you, and he was cured. He was cured by the new experimental drugs which they applied on him. So I congratulate you and I wish you good luck in completing the remaining so that we have a fully functional military hospital. Agamba Uganda nene okusinga amawanga n'obuwangwa obw'abantu nga kino tekisaanye kusuusuutibwa nnyo na kuleetawo butali butebenkevu. Yes, you have a tribe where you are born. You have a religion where you are baptized. But please, don't bring these into national affairs. Because when it comes to the needs of our people, when it comes to prosperity of our people, Uganda is more important for all Ugandans than the individual tribes. So that's why we say principle number 1, patriotism. Ye akulira ebyobufuzi mu ggye ly'eggwanga Major General Henry Matsiko ayise mu bituukiddwako eggye ly'eggwanga mu myaka gino 4. Our army engineers constructed a new classroom block at Buyinja Primary School and also completed a dental clinic at Butenga Health Center 4 on top of constructing a number of bathrooms for the maternity ward at the same Health Center 4. In Karungu district, the engineers constructed a new classroom block at Kati Chope Center Primary School and renovated a very old outpatient department at Karungu Health Center 3. Minisita w'ebyokwerinda Adolf Mwesige ategeezezza nti bajja kukisobola okufissa ensimbi eziwera mu by'obujjanjabi ng'eddwaliro lino litandise okujjanjaba abantu. These projects will save the Ministry of Defense and the Uganda government about 3 billion shillings, which the ministry has been spending on providing medical services
to our personnel every year. That saving will go to working on other facilities for the army. Omuduumizi wa UPDF General David Muhoozi naye atangazizza ku mbeera ya UPDF okutwaliza awamu. We have also done well in the area of cooperation with the civilian population. However, we have only made measured strides in the area of production, especially using OWC and NEC to meaningfully contribute to economic development. Your Excellency, we shall add on these to make more profound contribution. Bya kitongole kya mawulire Salt TV Omunyo.